waliwo Footsoldier amaze okubanga akubwa amasasi mu kugulu nga bwe nkugambye. Police ebadde egezaako kubanga estopinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga yeeyongerayo amachagulunaku olwaleero nakuwadde amawulire genkakasa obulungi nti wabaddeko wano ku Red Zone TV yakedde ku machagulunaku olwaleero n'ategeeza bannayuganda nti agenda kubanga agendako saidi ez'Ekiboga district ewaziikibwa Rita Nabukenya eyafa mu mwaka gwa 2020 nga kigambibwa mbu poliisi yamulinnya nebanga emusaanyaawo. Kati njagala okutegeeza nti we twogerera waliwo Footsoldier amaze okubanga alinnya akubibwa amasasi mu kugulu. Wabaddewo akavuvungano wakati wa poliisi ne convoy ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ava Ekiboga n'atuuka e Nansana, embeera ebadde nzikakkamu nnyo nga bw'omanyi convoy mwatera okubanga atambulira. Kakati abadde ayingira bwayiise, poliisi neyagala okubanga eteekawo embeera. Poliisi bwe yagadde okubanga eteekawo embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza nti ba Footsoldier nga bw'omanyi abatambulira ku security team yonna ne bagamba tetujja kukkiriza poliisi mutugaana mutya okubeera nga tweyongerayo. Njagala kubanga nkuwa ekibaddewo obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Basoose kwagala kuggala kkubo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuyimiriza. Tewali kibadde kitegeerekese kigenda mu maaso, poliisi nga tebannyonnyola, wabula ababadde ku gaadi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawalira ne bagamba tetujja kukkiriza, ng'ate ne kamera zisusse obungi. Kakati Footsoldier omu amanya tegannategeerekeka amaze okubanga akubwa amasasi mu kugulu era ntegeddeko nti atwaliddwa ng'embeera si nnungi nnyo yadde akatono. Njagala kubanga mbikuwa obeere nga atolaba ekibaddewo sayidi awo nga Footsoldier ono akubwa amasasi. Oyinza obutalaba siini yennyini naye njagala okukulaga ekibaddewo kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amaze okubanga akyogerako. Bibi ne bibaddewo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'obatonda bakubanga osubscribinga kikole kirira wansawo laba ekigambo subscribe okikwateko okwate ne kade ka notification abeere nga tomissinga nsonga yonna. Laba ekibaddewo Footsoldier amaze n'akubwa amasasi mu magulu era nga atwaliddwa mu ddwaliro we twogerera. Ebiddako ogenda kubanga obifuna kasitoba nga weekuumidde ku Red Zone TV. Vitetandise oluguudo balubulokinze oluguudo balubulokinze Nyanza tambule oluguudo balubulokinze Nyanza nambula kyalinga kyoli mukulabawo akaseera kano oluguudo balubulokinze tetumanye kiddako kyeyalinga message eno kyeyalinga message oluguudo balubulokinze kwekumidde ku Lujo TV oluguudo balubulokinze kyekiki oli mukulaba oluguudo balubulokinze oluguudo balubulokinze
Master. Yes, embeera bwekyo bwebadde awo woolabye poliisi egezezaako okubeera ng'ebbulookinga ekkubo. Abasoose ne bagezaako okuba nga babbulookinga ekkubo, embeera ebadde ya bunkenke, bataddewo resistance ey'amaanyi ababadde ku ttiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ntegeddeko nti ate oluvannyuma wabaddewo akavuvuŋŋano akalala. Akavuvuŋŋano akalala, naye nga njagala kubanga nkuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu watutegeereza nti omu ku ba Footsoldier akubiddwa amasasi mu kugulu, era ekigenda okuba nga kiddako ategeeza nti oluva wano agenda kuba nga atuukako mu ddwaliro okulaba mbeera ki egenda mu maaso oluvannyuma lw'okuba nti atuuse ku kitebe ekya National Unity Platform, era amawulire wagafunidde n'abeera nga ate ategeeza eggwanga ki ekibadde kigenda mu maaso. Njagala kubanga nkuwa moment eno ng'ali wali ku kitebe amaze okuba nga atuuka, amaze okuba nga asobola okwadressinga abavubuka be, ttiimu gy'abadde atambudde nayo bonna n'abategeeza ekigenda mu maaso, era abasinga obungi babadde tebategedde nti waliwo ne gwe bakubye essasi. Byonna babitegeeredde wano. Njagala kubanga mbikuwa obeere ng'obiraba gwe ali ku Red Zone TV, wabula obanga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga, nyongera okujjukiza nti kole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate n'ekkade aka notification abeere nga tomissinga nsonga yonna. Kino kye kibaddewo, era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'ayogedde oluvannyuma lw'ebyo byonna by'olabye. Tubadde live ku mukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV, bw'obanga obadde obiraba byonna nkakasa byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP, Kunga Uganda, Kunga, 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 Footsoldier, Kunga, Kunga, Ra. Yes, webale kubanga kuoli ku Red Zone TV, njagala kubanga nkuwa ekintu kyennyini nkugambye Footsoldier akubiddwa amasasi, era Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti oluvaawo agenda kubanga agendako mu ddwaliro okulaba ki ekigenda okubanga kiddako, mbeera ki egenda okubanga eddako sayidi awo. Atuuse ku kitebe ekya National Unity Platform n'ayogerako na bano n'amala okubanga abadressinga, era njagala kubanga nkuwa moment eyo newankubadde ebintu si byangu nnyo ku sayidi eno, naye nga gw'obanga oli ku Red Zone TV tolina kyotagenda kubanga omanya. Kakati ekyo ekibaddewo olunaku olwaleero, njagala kubanga ate mbawaako akatonotono ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera, tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Banange mukulikeyo, mukulikeyo, mukulike kubo, mwebale kuvuga bulungi, bulijjo mbagamba muvuge bulungi, leero mbadde decent, mwebale nnyo, mwebali eddala. Era njagala mwongere okubeera safe ku kkubo, muvuge bulungi, mubeere balamu, babule kye beekwasa. Ekyokubiri mubeere ne discipline, mwebale kuba na mpisa, tewali alwanye, tewali akasusa ejjinja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza olwaleero mwongedde okulaba nti bano abasajja batiitiizi. Ensonga lwaki batutya kubanga tuli ku kituufu, kubanga tetulina kisi kyonna. Singa tubadde n'ejjinja oba n'ejjambya oba n'emmundu, bandibadde balina ensonga ng'ekkooti y'ensi yonna tebakwata. Ne kati batutya kubanga kamera z'ensi yonna zitutunuulidde, ate bamanyi nti buli gwe bakolako bulabe bajja kisasulira mu mateeka. Muganda waffe n'omu bantegeeza nti bamukubye essasi ku kugulu, naye bwe tuba wano tugenda mu ddwaliro okulaba mbeera gy'alimu. Njagala buli omu bw'abadde waka mubeere beegendereza, kuba baagala nnyo okubafunza ng'oli omu. Muvuge bulungi kubanga baagala nnyo bakozesa accident nga muli ku boda babatomere. Temuggwamu maanyi, buli omu agende yeebaze Katonda olw'okuba tukyali balamu, ate ayongere asabe Katonda tusobole okuwangula bano abatemu.
mwongere okuma empisa, mwongere okuma disipulini, mwongere okubeera ekyokulabirako eri abavubuka bonna bonna. Ku lasiti lazima tugenda kuwangula naki? Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya.